true colors okajukira kakayimba true colors zizo zivaayo balina mundu ogamba oti abakkiriza nti ono elder mu church kyokka ng'okimanyi nti bodyguard akuweereddwa SFC Special Forces Command mujasi nene owuddisa abantu nabo ne bakkiriza nti elder mu church y'omu ku bakulembeze mu church songa omuleese mukuumi wo bannange bannansi muzuukuke bannayuganda kambabuulire kino bw'olaba omusumba nga alina abakuumi dukayo ajja kuyingiza omuliro bw'olaba omusumba oba munnaddiini ng'alina emmundu dukayo bw'olaba munnaddiini ng'ayitiridde okuwaana gavumenti ne pulezidenti dukayo kitegeeza nti oyo akolerera sente anoonya sente zawali munnaddiini ateekwa okuba impartial independent yayogerera abatasobola kweyogerera nga bwe kiri mu kitabo ky'engero essula ya 31 olunyiriri lw'omunaana n'olw'omwenda yimirira yogerera abanafu yimirira ku lw'abanafu lwanirira abatalina ddoboozi be babbako amataka be bakosa be bakola ki bonna balwanirire eyo mandate gye tulina nga bannaddiini so sikuddawo ogamba ate naffe tuggulewo naffe tukole okuviira ddala mu covid bannaddiini baafuuka president bamufuula katonda waabwe gwe basaba yasiba yasumulula gwe basaba sente gwe basaba emmotoka gwe basaba obukuumi kati baabo bamusaba bukuumi president waffe Yoweri Kaguta Museveni bw'omanyi nti oli ssaabalwanyi ssaabayeekera ssaabafuzi ssaabagabe ssaaba president abo bonna abakusaba obukuumi bati kati manya nti bamenyi b'amateeka n'abo be wakkiriza bafune emmundu bafune obukuumi manya nti bamenyi b'amateeka era be bakosa abantu baate abakuwa obululu era be bakuleetedde okukyayibwa mu bantu kubanga balimba abantu ne babatunza amataka ne babatunza ebyabwe ne babakuluusanya ne babakosa ne babalya ebisiyaga ne bababba ne bamaliriza nga tebalina na buddukiro. Njagala police investigating thoroughly demystifying murder ya Richard Muhumuza abadde omukuumi abadde bodyguard owa Pastor Lugizeas Bugingo. Era Pastor Lugizeas Bugingo njagala kuba ateekwa okuba nga amanyi ekyama kubanga olalonga abadde secret killings, persecution and harming of people who know such spiritual leaders' secret evils and are likely to expose them. We propose that nti okujja okumalawo okutta abantu mu kimugunyu okuyigganya n'okulumya abantu abamanyi ebikolobero by'abannaddiini era nga bandibanga bayinza okubyasanguza. Tugamba kino nti spiritual leaders are bad to use public security personnel for bodyguards and escorts. Nti bannaddiini bonna bagaanibwa okuddamu okukozesa bamukuuma ddembe bamukwata mundu okuba abakuumi baabwe ne bescorts kubanga kino kibawa amaanyi okukosa abantu. Ekyokubiri, all of those with such bodyguards in times of peace are investigated. They could be criminals. Nti abo bonna abalina ba bodyguard mu biseera eby'emirembe babeere investigated bayinza okuba bamenyi b'amateeka. Kati wano tuli mu Kampala singa ngambye nti bodyguard babeetaaga eri Kasese kuba yeri ADF naye mu Kampala wakati ng'ate be bamu ne bayimirira ne bagamba webale tuleetera mirembe watuleetera emirembe era kati tusinza era kati president waffe era tumwagala lindako tetwandibaddewo yatuwa emirembe kati tusaba twebaka tulina otulo. You see, bannaddiini balivinga above the world bali mu utopia eyaabwe mwe beebaka ne bannabyabufuzi. Ensi yonna bw'osoma ebyafaayo bannaddiini buli lwe beegattanga ne bannabyabufuzi ensi ng'etabanguka. That's why we see what we see. Tetwandirabye nga bakuba ne batta omukuumi wa Bugingo singa Bugingo teyalina mukuumi. Bugingo yajjawo obukuumi bwa Katonda. Bayibuli egamba n'afuna obw'omuntu. Bayibuli egamba mu Zabuli ey'ekyenda nti Mukama anakuumanga anakutaasanga ku nzikiza ey'ekiro anakutaasanga mu balaba ab'emisana tewaabeerengawo kikukusa n'ekimu. Kati ate gwe ovuutya ku Zabuli ey'ekyenda ate gwe n'okola ebibyo. Waliwo n'ekirala Ezera
Ezera omumanyi mu kitabo kya Ezera essula y'omunaana olunya olwabirimu okutuuka ku lwabirimu esatu agamba bw'ati Ezera verse 21 there by the Ahava canal nga tutuuse ku Ahava canal I proclaimed the first nalangirira ekisiibo so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children with all our possessions. Nalangirira ekisiibo nze ne bannange tukakkane mu maaso ga Katonda tusabe Katonda waffe atuwa obukuumi atuwa olugendo olulungi n'abaana baffe n'ebintu byaffe byonna. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road. Nakwatibwa nawulira ensonyi okusaba kabaka atuwa obukuumi obw'abasirikale ne bamutuula ku mbalaasi okutukuuma okuva ku balabe baffe because we had told the king kubanga twali tumaze okugamba kabaka the gracious hand of our God is on everyone who looks to him but his great anger is against all who forsake him. Nti twali tumaze okugamba kabaka nti omukono gwa Mukama ogw'ekisa guli kwabo bonna abamutunuulira naye obusungu bwe buli kwabo bonna abamuvaako. So we fasted and petitioned God about this. Nolwekyo twasaba ne tusiiba ne tusaba Mukama ku kino and he answered our prayer n'atwanukula. Kiki ekirobera abasumba okusaba Mukama abakuume ne basaba Museveni abakuume ne basaba emmundu zibakuume bakoze ebikolobero ki? You go in all the religious fraternities today olaba bakalakala na mundu bamasheki balina mundu babafaza balina mundu abasumba balina mundu. Jukira Cyprian Kizito Lwanga yagamba bannange naffe batuketta lumu twafirwa mu naffe tuba tulyawo nibajja nibagamba tukimye ebyaffe nti biki nti tetumanyi mwe mutuleke tuyitewo bavaayo na mikandala gya mundu na masasi na bomu ne twewuunya. That is the religious fraternity. Where is God in all this? Why are we seeing this? Abantu bavudde ku Mukama. Kyova olaba ngamba bwenti bw'owulira nga munnaddiini asaba bukuumi bwa mundu na masasi n'abantu era ng'omulaba abirina kitegeeza nti oyo ebya Katonda yabivaako dda. Bw'aba akuggyako sente ezaalyambye mu fferefere eddiini yagifuula kachiwadi mukozi wa nsimbi akozesa ddiini n'akozesa Katonda nga kachiwadi Yesu nga kachiwadi Allah nga kachiwadi whatever is about God akikoza bukoza kuba amanyi nti abantu bali desperate bali ku bisenge basula tebebase babuliddwako abaabwe emirimu gisaanawo babbiddwa abalala battiddwa abantu baabwe. So olwokuba bali ku bisenge buli omu anoonya solace. Kati kola ekkanisa ekiferero kyo oteekeko God oteekeko Allah oteekeko sinzizo then oyambale omuki bamuguyita omunagiro oyambale omunagiro okwate Bayibuli enene oba Kurane otandike tafsiri oba okuyirimula bajja kujja. Tolaba n'Abakatoliki kati nabo kwebali kati eddiini eyingiddemu business. These are religious merchants. Naye sisobola kwerabira we twatandikidde. It's important okuddayo. Let police investigate. Lwaki balumbye Bugingo? He acted so fast. Instinct for me nti omuntu yanditidde nnyo nga bamukubye amasasi ne munnaafudde n'okuvuga emmotoka kyandibadde kizibu. Olaba Katumba Wamala general ayise mu ntalo n'amasasi yali awo ng'ali just helpless. Ababodaboda bamugamba tukwale ate mwe muntu alawa nedda nga musajja oto ali terrified tamanyi na kyakola ne n'ovuga emmotoka n'ogaa nti eddoboozi naliwulidde gwa wansi wa steering wajyawo omuntu ddala gwe naawe bw'oba olaba emmotoka ne steering yaayo yingira waawo osobola okwekwekawo nga munna amasasi gamulya 13 bullets. It leaves more questions than answers. Waliwo ayira obwonge bwe bwerabidde nti bwasiba neyerabira ekyaliwo ali bijjukira luvannyuma oba si kyo. It's a totally different story gyayogera kwe yandibadde eyogerwa. There is something
kyova olaba nga ŋŋamba njagala poliisi ekole thorough investigations. Poliisi ezeetubitrayinga nakugambye mu kidnaps ziri ez'akayanja tewali wadde statement yali erecordingidwa ku kidnaps ezo ng'ogyeko eya Judith n'abakoba ne ttiimu ye. Nze nga prime suspect bwe baagamba nti tulina AK47 tebatujjangako statement naye bagenze maaso netuharasinga nga batugulako simanyi ne recently banzigulako omusango simanyi kayanja era yaddamu n'awaba through the Sempe and Company Advocates ne bagenda ku poliisi simanyi nze ndebula kayanja kapasita kayanja nti ali ebisiyaga bulabula nti abaana yabalya nti nina ngula abaana mu kanisa ye bajje bamulumirize nga ngula baki nga ba victims na bahandolinga sibaira musiru. And why does how police ejjawa obuvumu obu investigating a kidnap obu investigating a defamation okulebula neyerabira oku investigating the major gist ye kidnap with intent to murder with intent to kill with guns AK47 nga ne bakatene Sempebwa bampandikira ebbaluwa tibagenda kunvunaana kidnap with intent to murder death sentence then guliko death sentence then kidnap with intent to confine then ne bagamba omulala gwe nazza simanyi possession of firearms tawo bantu ala mu court martial bansomera emisango bemeka gye bampandikira nimbasekerera busekereze. Kati police eyinza etya obuta investigating ekyo kyokka nebeera courageous oku investigating a kidnap. Why are we here? We are here because the state has failed Ugandans. Tosobola kugamba nti okuuma bamu abalala n'otobakuuma. Era mwe bannaddiini abakilamaringa naffe batuwe mundu mulinga sebo ekitiibwa president ondabiranga ddala naffe tuwe mundu naffe batuwe obukuumi babawe obukuumi mulaja naki mwabbye eki mwakoze eki bwe mutave mu criminality ne bwe banaabawe mundu. Nigeria okimanyi nti Nigeria basse bannaddiini bangi. Lwaki babasse? Obufere bwonna bwe tulaba mu ddiini okujja wano bwasooka Nigeria ne bafeera abantu bayo ne beetamwa abasiraamu ne beetamwa ba Christians ne beetamwa kyovula bayeeri babatta kyere kyogamba ekyo Nigeria kye kijja wano bannaddiini bwe banaba tebakyusizza bw'ate ne bafeera abantu emisana bameka abantu abakaabye be balidde ebisiyaga tebalina gye bawaaba bwewaaba gugu bakwata be babbye tebalina gye bawaaba bwewaaba gugu bakwata be bafeze tebalina gye bawaaba bwewaaba gugu bakwata. Cases mmeka eziri mu poliisi nga zivunaana basumba naye nga police cannot move to demystify them. Abantu bakaba bableedinga naye kati abasumba bagamba batuwe obukuumi batuwe mundu batuwe eki babawe obukuumi kiki? Where is God? Nze njagala bannange bannayuganda mbeere critic. Bw'olaba omusumba yenna nga alina emmundu oba sheeki nga alina emmundu bw'abanga alina abamukuuma ne bw'avuba bavumenti wuyo ali mu mmotoka mukuumi wange n'amujerega nga muzata bwe yabajereganga kakasa nti oyo ebya Katonda tabirinako. Era bw'oba osigayo ensigo yo sigayo ng'omanyi nti mubbi ate teri musumba wannamaddala agamba bantu kusiga nsigo kubanga Katonda si nnimiro ate Katonda si zaala. Naye omuntu n'atambuliza abantu kuzaala ku speculation na biki na biki mwe mwalabyeyo yalagudde ku nkomerero y'omwaka tiwaliwo gwe bagenda okuba amasasi bonna basabye mirembe. Eva bannayuganda abattiddwa abakwatiddwa ababuliddwako abaabwe abasaliddwa abakoze eki bannaddiini mudembaba nga twebaza emirembe giri mu ggwanga tegibeerangawooko gwewalabyeko ye mwana. How? And you think God can be happy about that? Njagala mumbuulire Yesu yaliwo mwamulaba ne ba escorts waliwo ebyawandiikibwa ebitulaga nti Yesu yatambulanga ne ba bodyguards. Apostle Paul ne Peter bonna batambulanga kyere without bodyguards. Ne ku lunaku lwe bajja okukwata Yesu yayita mu bulabe bungi nnyo naye talina we yagamba nti banne mumpitire abakuumi bonna kubanga the whole of Israel was against him. The clergy in Israel was against him. Naye teyagamba nti banne munkuume. Era n'olunaku lwe bajja omukwata Maliku najja akwate Yesu. Peter najjayo ekitala n'asala okutu kwa Maliku. Yesu n'akukwata n'akuzaako n'agamba Peter ti owaizayo ekitala ky'omundyanga atise ekitala alifa kitala. Now kati kiki
what the hullabaloo is about. Now bwe tugenda ku Apostle Paul alina kye yatulekera mu 2 Corinthians chapter 11 enyiriri awo ndoza bwe zikkirira agamba bw'ati beyita Bayudaaya nange ndi bakabona nange ndi babuulira enjiri nze ndowooza mbasinga basitizeni b'e Rome nze ndowooza ndi sitizeni w'e Rome n'okusingawo baweereza ba Kristo nze ndowooza ndi muweereza n'okusingawo n'alyoka atuwabbayo ddattaywe n'agamba bw'ati nkubiddwa kibooko 4-1 ze kibooko 39 curriculum vitae ya Paul Apostle Paul yatwandikira ebitabo ebisinga obungi mu New Testament. Okay, Acts of the Apostles, amabaluwa gonna Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy n'amalala. Now agamba bw'ati agenda maaso n'agamba nti emirundi esatu mbadde mu shipwrecks ng'atambulira ku nnyanja omuyaga ne gubakuba bazita zizani masts ne zivaayo eryato ne lyonooneka emmeri neyonooneka ninaaguma n'agamba nnumiddwa ne mbalabaasa bankubye ekibooko nyingidde amakomera olumu nga bantaasa bamponya bansitula ne bankweka mu kisero ne bambuusa ekikomera kya Jerusalemu ne bankasuka ebweru nempona mbadde mu makooti agatayogerekeka n'ebyonna byonna mpise mu kugezesebwa okutabangawo ne byonna mbikoze nenzikiriza okubiyitamu olw'okulumirwa abooluganda abasumba basacrificinze kyenkanawa nga batambulira mu motoka eziringa ezitemagananga zi monster. Actually ne motoka bagiyise monster, balinye motoka zi monster ezitiisa abantu kyowuuyo omutiibwazze, batambula n'emmundu basula mu mbiri nosoloza sente nozimba olubiri olusooka nosoloza sente nozimba olubiri obulala abantu n'obasuubiza empewo lwaki tebanyiiga? You live above the world. Abantu b'okulembera bali below on the earth. Basula enjala basiiba enjala beerya enkuta abaana tebasoma poverty eringa poverty. Ani asinza okuleeta obwavu mu nsi yaffe ensangi zino? Si bannaddiini banyaze buli kamu konna. So my advice to fellow Ugandans, ffenna tugerere eddoboozi eri police investigating ekituufu ekiri emabega w'okutta kw'omusirikale gwe baawa okukuuma Bugingo abadde yakamukuma emyezi 10 alivinze namwandu. Bugingo ne bwagamba nti agenda mulabirira, agenda kulabirira namwandu n'abaana, tagenda kuwa conjugal rights namwandu ajja kusigala ng'ayoya bba. Ani agenda omubeesabeesa, ani agenda omubudaabuda mu biseera by'ekiro? Mpewo y'ekiro ampoza Irene Namubiru yagimba sikuba mpewo y'ekiro mpewo y'ekiro. Ani agenda okubudaabuda namwandu oyo mu mpewo y'ekiro? Bugingo ajja kubanga aline makula we. That already leaves pain. N'abaana baagala okulaba ku taata waabwe. It's not only about money but a sense of belonging, fatherly love. Bagenda gijawa. Bugingo tagenda gibawo kubanga n'ababe be yakira enkya n'azaala emulemye okubawa. So you can't give what you don't have. Tata waabwe probably abadde abawalaavu, here they are missing him because of that. Bannaddiini nammwe abaklamaringa abasaba Museveni nti abawe obukuumi mufuusenga mu Bayibuli mulimu Ahabu. Laba nno munno Ahabu yali kabaka wa Israel. Kati mukyala we namugamba ne Ahabu naawe nabosa akulemye ate ennimiro mutte aveewo ennimiro tugyeddize n'amutta. Ema ne zirikinga omusaayi gwa Naboth. Katonda n'alangirira nti n'ogwa Ahabu gugenda kulikingibwamba. Lumu Ramoth Gilead eri okusoomooza ayita kabaka mukwano gwe nti jangu mperekereko Ramoth Gilead tugende tulwane. Bwe yamuyita n'amugamba naye tusooke tubuuze Mukama oba ekyo kyatugamba okukola tuyinza okwetulinkiriza ne batukuba. N'ayita bannabbi 400. Kwaliko mutabani wa Kenana
yafuwa ekkondeere bonna sebo pulezidenti sebo kabaka genda olwane genda otabaale genda eno era bwe tukulaba tewali awangula genda otabaale ojja kudda mirembe. Kabaka ono munne n'agamba ne ddala ekyo Katonda kyayogera nga simatidde teriyo nabbi mulala eriyo omulala naye otandagulangako bulungi ti gwe waabaleeta so bayita nabbi oli omulala. Nabbi omulala bwajja atunula ndagula tugende tutabaale tuleme genda koye nti kale sebo kabaka genda otabaale ojja kudda mirembe. Namubuuza ne leero kibadde ekyokundagulako nga tondagulangako bulungi mbuulira amazima ddala kituufu ngende ntabaale koye kankubuulira amazima ndabye Isirayiri ng'eringa endika ezitaliiko musumba. Mutabani wa Kenana giyave n'akuba nabbi owo Katonda ayinza atya okwogera naawe nga tannayogera nange. Emirundi mingi nnyo njogedde abasumba ne bankuba empi ezitali physical mala ayogera ki mala esimulokole mala talina kanisa ffe tuteekwa okwogera kati era nno mwogere musaba mutya emmundu ne musaba obukuumi eri pulezidenti ne mumufuula Katonda wammwe azifu Katonda gwe mukkiriza mufu. Wamma mukkiriza Katonda omufu atasobola bakuuma mumatiza batya abakkiriza mubafudde ebisirusiru mubajja mubujja ssente ne mubanyagulula. Kaakati yamukuba kabaka n'agamba tukole bwe asooka asibwe tumale okugenda mu ddwaniro tukomewo balyoke bamute. Bagenda mu ddwaniro kabaka Ahabu yagezaako to disguise naye bamukuba akasaale n'ava ku mbalaasi n'agwa n'agamba omukuumi we owange nzita saagala balobe bange kola ki kunzita. Sinariyo eyo eringa eyaleero kubanga bannabyabufuzi buli fujjo lyonna lye baagala okukola bakozesa bannaddiini balagule ne balagula ne basaba gundi bagiyita batya state dinner ne basaba prayer breakfast ne basaba simanyi independence waliwo simanyidwe basabira Uganda ne basabira Kololo ne basabira mu State House ne bayita bannaddiini ne babateekako emikono bannabyabufuzi genda obbire eddala ojja otuwa amabaati genda obbe otuwe kino kati beba strengthening the wicked ne wesanga nti abantu bableeding abantu baagala ssente tebazirabe.